Kadama TV Kadama contract ye yaggwako naye ng'abadde ayagala kweyongera okubeera nga akola renew adde mu buto asayininge contract. Tukimanyi nti nno si kyangu nnyo oba bakadama batono nnyo abaagala okubeera nga bakola renew contract zaabwe bazizze obujja. So bw'osangayo Kadama ayagala okuza contract obujja kitegeeza babadde bamuyisa bulungi. Era Kadama ono agamba ye mu kifo ky'okugenda e Uganda ate n'akomawo abadde asazeewo akole renew contract. Kati obuzibu bw'afunye buli nti agent ow'e Uganda oba agent ow'e Uganda agamba nti nno bw'aba agenda okukola renew Omuwarabu alina okubeera nga naye amuwa ssente. Jjukira nti abantu bano bafuna ssente mu ntandikwa. Naye kaakati wano mu contract ogikola renew agent ono ow'e Uganda agamba alina okubeera nga naye aweebwa ssente. Omuwarabu kye yagaanye ye Omuwarabu agamba bw'oba osigala ng'ogenda kukola siddamu kuwa agent ssente. Namuwa ssente ezaasooka ne biggwa. Renew eno terina weemukwatirako eri between me and you. So bw'oba osazeewo sigala ngenda kukusasula. Agent bw'aba yagamba nti nno ayagala ssente osobola okugenda e Uganda naye simuwa wadde n'ekikumi. So Kadama abuzibbwa agamba akoze atya lwansonga ayagala kusigala ayagala ayongerezeeko akikubire ddala emyaka 4 akomewo wano e Uganda abeereko nekyakola. Ate agent yagamba muyina okubeera nga mumpa ssente zange bw'oba osigalayo omulundi ogwokubiri. So twagala okumanya kintu kino kituufu oba si kituufu. Nasuzeeyo ddala ssebo nange gyendi nasuze bulungi. Kakati ssebo kye mbadde njagala nange nsaba leero ku magezi agampeebwako era binkutte omugamba kuba bulijjo nzija mpuliriza byonna by'otubuulira naye leero nange akatego nkavuddemu kankutte. Mbadde nsaba kuweebwa ku magezi. Contract yange egenda kuggwako Olwokutaano. Omukyala ŋŋamba nsalewo ngenda nkomewo nsigala siddayo mubuulire ekimu ku kyo kyensalawo. Naye nze nali mbazeemu nsigale nga siraba kintwala mboba mpummulemu nkomewo. Nensalawo nkole ki? Nsigale nkikube lumu myaka gyange 2 emirala. Kati obuzibu bwe bujjidde bwe wano. Njogerako n'agent wa Uganda mugamba ngenda sigala mu nnyumba. Agent wa Uganda ngamba olina okumpa omukyala njogere naye. Omukyala bwe namugambye nti agent wa Uganda ayagala kwogerako nawe n'angamba okusooka nga saayogera naye ngenda kwogera naye ki? Ne mugamba simanyi kyayagala kola ki? Kwogerako naawe. Kati omukyala n'angamba gwe mubuuze ki kyayagala. Okiwulidde? Kati omwami ne mmunyonyola ne mugamba omukyala agambye talina kyagenda kwogera naawe ensonga bazimalira eno n'oweeno kusasula visa nagenda ku poliisi. Mpozi nze eba waliwo ekinkalubiriza nkyogere bakibulire owa woofiisi kikyusibwemu. N'amazima ga Katonda mugulu bukyantandika wano okuva 2019 Ogwokutaano mpaka n'essawa ya leero. Sirina nnyo kye ngenza kuwaayira mu kyalo ono nti oba tampa kyakulya oba takola ki kubanga ne bw'aba nti yeebuzaabuziza nti tetufumbe era mugamba oba mwe temugenda kulya nze mpulira nkole ki fumbe kyenjagala. Talina wampisiriza nnyo mu mbeera enkalubiriza entuusiza okuŋŋamba nti nzireyo sinnagifuna. Sifunye ku mbeera enkalubiriza kudde mwami Kadama okulimba kubi njogera amazima. Sirina mbeera enkalubiriza kuddayo talina wankyunyiriza kujjako kwagala kutijja nti ngende ndabe kubi waffe nina kibalamu nga expense ngenda kozesa nnene ngenda kusipendinga nnyo biki ningakantuule lumu. Ne kati agent wa Uganda aŋŋamba ayagala ayogere n'omukyalo ono amubulire ssente z'agenda okumpa contract ey'okubiri alina okubasasulayo ye bano abeeno basasule ye. Ate ng'ekyo omukyala yakiŋŋambye n'aŋŋamba bw'abanga ayagala ssente ze sirina ssente ze ngenda kumuwa tuba twakusasula lumu lutu eyasooka. Okiwulidde? Bw'oba oyagala kuddayo genda. Okiwulidde? Genda. Naye ffe tetulina ssente ndala ze tugenda kudda musasula ate mpulira nange saagala kuddayo. Jjukira kati nnyinza okuddayo oba naye muli n'awuliramu obusungu n'agamba kandeete bulesi ki mulala nti ogenda okutomera ekyumba ekirala. Mwami Kadama wano ndi bulungi. Ekyamazima ndi bulungi. Nina abaana 2. Omulenzi omukulu agenda weza 8, omuto agenda kuweza 4. Mama ne taata bakola. Nze nsiiba n'abaana. Okiwulidde?
ne bwe kaba kaakulya nga baakategese tukalyaba kengendo teeraba na ku sowaani nange mmegulako akange wabbali okiwulidde kale nemba nti wendi sisanze nnyo obuzibu bwaki bw'amaanyi naye kati ejenti wa Uganda okuŋŋamba nti ate ayagala onaddemu amusasule ate ono ng'agaanye nzaawo wakati nsigadde wa kuba ejenti wa Uganda ŋŋambye bw'aba takkiriza byenjagala ng'agaanye okwogera nange mugambe byenjagala eyo nze mba nkuta emyaka 2 emirala ogenda gikola igwe ng'obuzibu obujja bumaliriza na famire yo nze sibiyingiramu kati wensabira ku magezi ndaba abaana abayita mu zi woofiisi era nabo bafuna obuzibu n'owesanga ng'oluusi famire yeekubya omulanga mwesonyiwe nsigale nkole kubanga n'emyaka 2 ngikoze sankubiranga nako yadde ku ssimu nti wasiibye otya oba bakamawo bali batya emyaka 2 tansabangako kwogera nabo gigino gigenda kuggwako okuggyako nze yamwekwanyiza nga mugamba nti ngenda sigala naye ye emyaka 2 gimmaze tannoonyanga nako nti ankubire wabula yaawe yaŋŋamba kimu tife tubeerayo eno nga tubamanyi okiwulidde naye tanyeganga nako yadde okuŋŋamba nti bampe njogereko nabo okuggyako kati wano ku ssaawa esembayo wayagalidde okwogerako naye kati awumpa ku magezi bangi bannange bengenze njogera nabo abazzeemu ne bakola zirimu bagamba ab'Uganda tebaddamu kubasasula kiggwera eno kusasulira visa nakufunira national ID ndala gwengoddamu okola oli yakimanya bumanya nti osigadde naye kati yo okunkalubiza naŋŋamba mbuwona bufunye obuzibu sijja kuyamba kati bano bba basigala nga owa Uganda tebazzeemu kumusasula bakikola batya kuba alina omuwala mukwano gwange yaŋŋambye mu famire mwakola mulimu omuwala yasaze bupya naye yayogedde bwogezi na agenti weno agenti we namugamba kale obuzibu bwonna nze nkyali naawe ne mubuuza ate owa Uganda yakoze ate owa Uganda teyamunyeze namunyega ye yakkiriziganyiza nawe eno kati awo wensabira ku magezi nkisigalemu nga bannange bwe bali kubana ne munnauganda munnange wano mula tukola mu famire yemu andi opposite kati akola mwezi gwa 7 naye era naye bagenda bugenzi ku poliisi ne bamufunira national ID ne bamusasulira visa mpya wali atudde akola naye owa Uganda tebaddamu kumusasula yadde okubaako ekintu kyonna nsigale mafumafu kuba mwami Kadambe ennyumba eno sigirinaako buzibu bwe nva mu nju eno nga situukiriza kirooto kyange mbu ngenda mu nnyumba endala tetugaana okugezaako naye woowulirira emirembe woosigala niyinza okuwoza mbu kaŋŋende ewalala olw'okubanga agenti anvuddemu kaŋŋende ewalala n'entomera awantu watasobola nakunzijja gwe watya singa oyingira ekiyumba oli naakuggyako essimu aba agenda kukunoonyezawa kati emyaka 2 gye mmaze nga gye ngenda okumala nga tampuliza nga tankubiranga nako ku ssimu singa nali nti bwe natuukira mu kiyumba banjijjako essimu kati bino byonna yandibitegedde atya byonna ndi awo ndi mu kubyebuuza nti singa wendi wano mu kiyumba baali tebampa ssimu biro yandibitegedde atya nti nsigadde nkola kuba gye bali bakola emyaka 4 nga talina ssimu n'amala 2 ne basala 2 emirala tulabe bukusobera bw'obirowooza naye nze bwente bwensazeewo kansigale mafumafu oba akivaamu akiveemu